Musirikiriza bannange, musirikiriza tuwulire. Mpatira bulungi. Omwalo gwaffe guno ogw'e KAZIRU gwe gumu ku mwalo mu ggombolola y'e Bukakata ne mu Masaka district ogusinga okuvaamu omusolo omungi. Naye twebuuza lwaki balemeddwa okukola ekkubo lino ng'ate basolooza mu bantu baffe omusolo omungi. Abantu baffe ebyamaguzi byabwe tebikyatambula. Wano ebbeeyi ya sukaali e KAZIRU egula ssente kati ezigenda mu mutwalo gumu. Naye lwa nsonga ya kkubo ate n'ababagulako ebyamaguzi byabwe babagula nga babadondola. Ekkubo fu epiki zaffe zifa kimu kya bbeeyi entambula zalinnya. Tetuyina buyambi bwonna batugamba ssente zaayita tetuyina kye tulaba piki zifa emmotoka ennene tezijja emmere tetukyagiraba emmere ya bbeeyi. Tukubye omulanga batukolere ekkubo liganye piki zaffe zifa tukolako emirimu tuyisaako emmali zaffe tuwa omusolo naye baganye tukolere ekkubo. Omuntu okutambula ekiro omuntu okukujja ku nnya nga toyina mutwalo kyokka mayiro 2 ne baagala mutwalo ku gumu kitundu omuntu okuvuga ekiro era singa kakutanda n'ofuna obuzibu obukulwisa mu kkubo e KAZIRU oba ogenda kutambuzaawo bigere naye bannaye nga lwaki tubonaabona bwe tuti. Nabadde nnyina olubuto
naye lwannumye nendajanira abantu ala mu ddwaliro owa piki nga tasobola ow'emmotoka talina waayita era lwannumye ne luviiramu awo nawonye na kufa naye nga nsonga ya kkubo okuva lwe bannongoosa nafuna ekizibu mu nseke naye okuva wano genda ku ddwaliro okufunayo eddagala obulumi bwembeeramu bwanjawulo nakati olukindo lwagaana okwegatta lwa binnya ebiri mu kkubo lino lyaffe erya Kaziru wano kwegamba obanga ataagenze kujjanjaba genda mu ddwaliro n'obulwadde bukweyongera bweyongezi lwa nsonga lya kkubo lino erijja e Kaziru. Tuluna mpeke zaffe ku ddwaliro e Kabasese tetulina we tuyita twalwala dda obulwadde butuluma sirima tudda tetutaluna eddagala abasawo tebakyajjayo abasunga bajjanga edda tebakyajjayo kati ekkubo lyayonooneka kyovu mobayiro yajjanga tekyajjayo lyayonooneka abatuga tugende ewaabwe emitwalo 3 ku piki tetulina kufa bufi ate waliwo ekirala ekinawo kitegera madamu kufa bufi kutondoka kugweri tetukyalina we tuyita n'obwoba ogenda kunona eddagala tokyalina woyita ekkubo tulumwa abakyala abazaala tebakyalina we bayita amakubo gonna ekkubo lyayonoonekera ddala piki teziyina we ziyisa abantu ng'omuntu atuusizza okuwona talina waayita batuyambe buyambi bajje balongoose ekkubo olugendo lwa omutwalo gumu n'ekitundu emitwalo 2 abantu nga bafunye ku muntu okuzaala ow'olubuto talina waayitira ddala akazi ab'embuto abazaala oyo nali mu olubuto nakuzaala joka talinawo muyisa ekkubo bbi epiki nazifa kyokka emmotoka tekikyajja ebintu bya bbeeyi omuntu ayebukakkata ku ddwaliro ozaala nga talinawo otandikira namulamulira ffe bakazadde b'eggwanga abaana baffe babonaabona nnyo nga tubatwala ku masomero bagwa mu mazzi abaana abavula nga bagwa mu bizzi ebikyafu ekkubo bbi batukolera ekkubo twebaza gavumenti okukolera amasomero yatuwa essomero lya siidi naye tusanga obuzibu amaanyi nnyo naddala mbudde bw'enkuba tukalubizibwa okugenda ku ssomero lw'ekkubo tusangibwa mu kaseera akazibu naddala abaana abato nga sayizi eno okusala amazzi gaba mawavu gakoma eno kkubo lirimu ebinnya ewamu tugwamu tubuliramu era kitwemesa ennaku ezimu ogenda ku ssomero buli lunaku bagamba ssente basooka ne bafulumya buli ebikadde 171 tugenda okuwulira busikadde 8 kati buli 45 45 bwennyini tetulaba bwe bukola batuyambe bajje batukolera ekkubo abaana baffe tebakyasoma obuzibu bwennina ekkubo litufuukidde ekkubo sente zaffe zayisibwa ku disitulikiti batemye etto miliyoni 171 tetuzirabako ekkubo futugwa tufa Kanyaka Evans ne Namutaba batamusobodde tuyamba muve mu parliament tutekeyo abalala Honorable Kanyike Honorable Namutawe n'omukulu batemye etto bababeera batwagalako obululu eno batuuka naye kati batusuula naye n'abalwadde baffe wano tebasobola genda mu ddwaliro okufuna ddagala abantu bafuna obuzibu bazaalira eno mu byalo ne bafuna obuzibu abaana bafa abakyala bafa nga bazaala olw'ekkubo gavumenti etukoledde tuzimbidde kusomera abaana babano tibasoma abaana abato tibasoma tubadde tusava bekikwatako